Mbalamusizaako banyabuli basibo mwenna buli omu gyosinzira okola akatambi kano okwetola ensi yonna gye kalaba kakusanze. Olunaku lwakubiri ennaku z'omwezi ziri 6 ezakkonka ku mwezi ogwokutaano mwaka 2025 wano wendi eziri ssaawa 3:05 ezakayita ku lunaku olwaleero. Nziza okukola akatambi kano nga nina kyenjagala okutegeeza eggwanga kye mutannategeera. Manyi mu Uganda ebintu ebitalina makulu babiwa enjogeza ne babiwa obudde okutambula ku mainstream media ne ku social media okubuzaabuza abantu ku nsonga enkulu ez'eggwanga. Era kyova olaba ne ku mitimbagano kati state esasula abantu n'abantu bwandisubire tebalina okwogera ku nsonga z'eggwanga tebasobola zoogera kwabula gutuuka okujja okunyumya emboozi ezitakwatagana ng'empale za Museveni. Abantu bano bavaayo bwe muyita ba public figures naye ng'ensi gye balimu mwe bakolera bizinensi olw'okuba nti bakolagana ne gavumenti. Ekyo mujja kyetegeeza nnyo ku mitimbagano ennaku zino. Abantu be tuyita nti bandibadde balina eddoboozi erigatta ku kunyigiriza n'okuttibwa n'okuwamba kw'abantu n'okwogera ku nsonga ezimu ezitagenda bulungi mu ggwanga omuli enguudo embi, amalwaliro amafu, obutabeera na ddagala na buli kimu kyonna. Ensonga ezo tebasobola zisinyaako wabula bituuka ku nsonga ezitalina makulu ez'ekisiru okwogera emboozi ezitagatta. Wattu bajja bulungi nnyo ne batuula ne boogera ensonga ezo nga teri bakubye ku mukono wadde bo okwenya nti katwogere ku muntu awambiddwa so nga ate ekiri atabala kyekiri n'asigadde ewaka. Nkiddamu nkugamba buli kizibu kyonna ekiri mu Uganda ekifeesinga abantu abaagala enkyukakyuka mwabeesudde gwa naggamba nammwe kijja bakwatako naye kinakkwatako ojja kaaba nnyo n'okusinga ffe abakyogerako olwaleero. Ekyo si ekyandeese kankitegeeza eggwanga. Ekindeese ekipayopayo bannayuganda kambajja ekifu ku maaso njala bategeeza ebintu byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga ebyokuwamba abaana ba National Platform abakumi ba President ne bannayuganda batamanyikiddwako abatalina mannya. Ebintu bino byonna biteeketeeke bulungi. Olwaleero ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwokutaano mwaka 2025 njala bategeeza mu butongole nti kyemulinda temujja kifuna kyekiriwa. Mwe mulinda abagambye nti Muhoozi yafuga eggwanga Uganda temujja kifuna era temujja kiraba. Nenze kankibagambe nga bulijjo bwe mbeesooka mu maaso ne mbagamba information oluvannyuma ne nvaayo ne musirika. Nzizo bategeeza olwali mu butongole nti Muhoozi yakulembera eggwanga Uganda. Nkiddamu Muhoozi Kanyerugaba yakulembera eggwanga Uganda mu bumenyi bw'amateeka. Tebajja kikutera ku TV, tebagenda kikutera ku mpapula z'amawulire, tebagenda kikola mu kirango kyonna okisange wantu nti Muhoozi yakulembera eggwanga eryo nga kitawe yali mukwasa. Kino abantu abakimanyi bulungi nnyo kambasomere era nga bakimanyi. Olwaleero Muhoozi yakulembera eggwanga mu bumenyi bw'amateeka kitawe yali mukwasa. Newankubadde balinamu obugulumbu munda mu famire zaabwe olw'abatamwagaliza olw'ensonga nti bakimanyi nti si muntu mwesimbu mu bintu byakola kubanga yalina ekifaananyi kyazimba. Njala kutegeeza nti bw'otunuulira obumakulu baakutte Eddie Mutwe n'endala zonna ze bakwata mu bakomredi baffe kuli Akireo Kivumbi, Smart wa Bobby, Gaddafi n'abalala bakyanoonyezebwa n'abaawambibwa byonna ebiragiro biva wa Muhoozi Kanyerugaba. Naye ekyasinze okumala egobe mu kibya kwe kukwatibwa kwa Comrade Eddie Mutwe. Poliisi kennyini bwe yazze okwogerako eri eggwanga ku kukwatibwa n'okubuzibwa kwa Eddie Mutwe. Owa poliisi omukulu byayogedde mwabirabye, amwogezi wa poliisi omukulu byayogedde mwabirabye nga kiraga nti alina okutya tasobola kwogera ku nsonga ye gwayita mukama we ze yayogeddeko. Njala kutegeeza n'omusajja poliisi mukama wo mu poliisi ye Simon Byakagaba. Mukama wo waggulu ye Museveni so si Muhoozi. Kati gwe bw'ogamba nti mukama wo tosobola kudda mukama wo kyeyayogedde kikonfaminga byenjogera nti Muhoozi yafuga eggwanga lino. Weewulirireko. Mutwe mukama wange CDF yateeka mu mukutu gye ya X ng'annyonnyola ebyo. Sisobola kuddamu mukama wange kyamaze okwogera. Nkakuddemu kategeere ono
y'omu ku boogezi ba poliisi mu ggwanga agagate Mukamwe Muhoozi byayogedde tasobola biddamu. Wulira bulungi nnyo. Mutwe mukama wange CDF yateeka mu mukutu gye ya X ng'annyonnyola ebyo. Sisobola kuddamu mukama wange ky'amaze okwogera. Ndowooza kitegedde bulungi. Bw'omala kitegeera ng'oyo omwami akonfaminze nti Mukama byayogera tasobola biddamu. Sooka ombuulize omwogezi wa poliisi, ombuulize Inspector General of Police, etteeka lisoma litya mu kukwata amateeka n'ebiragiro. Kyekibuuzo ekyo. Katugende mu maaso. Ngera okutegeeza poliisi ekimanyi nti Muhoozi yafuga eggwanga Uganda naye akikola mu bumenyi bw'amateeka. Poliisi ekimanyi ekyo kikonfamingiddwa. SFC ekibinja ekiri mu kimpatire kitakkirizibwa kimanyi bulungi nnyo nti Muhoozi yalina obuyinza kitaawe yabumukwasiza obw'okufuga eggwanga. Era waliwo bannansi bannakabala oba be tuyita ba indigenous ababadde basavinga mu SFC. Bano buli muntu yenna Muhoozi gwe yeekengera akwatibwa nattibwa era tamanyiddwako bayiteregenda baziiki gye bamuziise. Kino mujja kitegeera ng'abantu abakola mu bitongole by'okwerinda mutuula nabo ebyo mu nkuubo ne bababuulira nti abaana bangi mu SFC abava mu bitundu ebirala by'eggwanga nga si kabinja ka Museveni ak'abatuusi ak'Abanyarwanda bano battibwa buli lunaku batimwa omu ne bakutwala ne bakunyiga ne bakutta ku biragiro bya Muhoozi. Ekyo SFC naye ekimanyi naye abasinga obungi bakimanyi nti akikola mu bumenyi bw'amateeka ng'alekawo akabinja kaabwe kali akakuuma famire yaabwe ne bizinensi zaabwe abo bavuddeko. Mwalimu itegira eggwanga UPDF lyonna limanyi bulungi nnyo nti Muhoozi yalina obuyinza bw'eggwanga era ekiragiro kyawa tekiddibwamu. Yensonga lwaki yagende Congo yagende South Sudan yakomanding amagye yakola buli kimu era yawe ebiragiro. Ekyo nakyo sigenda kiddamu yensonga tawulirayo jjeno ne omumulala ayogera yandibadde agamba nti kyokola kyekyama. Wantegeredde nti abantu bano baagala eggwanga lyabwe nti singa Muhoozi abaavudde n'akola ekintu ekikyamu jeno yenna ali kulanka yemu ne Muhoozi waddembo okwogera ku nsonga yonna Muhoozi gy'ayogeddeko n'amugamba ssebo okusinziira mu code of conduct y'amagye ne lanka z'oliko toteekeddwa kuyisa statement wabula tevangayo jeno n'omu okuggyako gwendabanga avaayo nate naye yali mu mategga ye Jeno Kayindo tafiire amugamba nti ekyo kikyamu. Abasigadde bonna mwagala tugamba nti lanka baafuna za bwereere awo tuvuddeyo ku UPDF. Tugenze ku baminisita ba Museveni bonna okuli ba cabinet minister ne ba state ministers banyabo ne basaba njala bategeeza nti baminisita bonna bakimanyi bulungi nti omwana ono yawe biragiro ku lwa kitaawe oba kitaawe amadinisa gayiika dda kandi bamukuba eddagala erimufuula nti agenda tambula nga mugumu oba okumukyusa mu mbeera terikyasobola mumukwata. Baminisita bonna okuli ba cabinet minister ne ba state ministers bonna bamanyi nti Muhoozi yafuga eggwanga lino yalifuga mu bumenyi bw'amateeka kubanga alina ebiragiro ebikakkali nti n'okuttatta nga tana bwe yeebuuzizaako yensonga lwaki bonna basirise. Ekyo mukitegedde. Tugenze ku ba RDCs bonna. Ba RDC abasinga bonna mwabategedde bonna bali under the influence of Muhoozi. Era kyovula bagamba tebasobola kukolera wakati wa kidnap ne arrest. Mwalabyeko omu RDC ow'Ejjinja eyabadde atunka ne honorable Nalukola Elias Luyimbazi ku radio kwabadde n'agamba nti there is no kidnap in Uganda nti it is an arrest arresting abantu as the constitution says. Naye ate constitution ekugamba nti bw'okwata omuntu alina otegeeza famire ye era omuntu oyo atwalibwa mu poliisi n'aterekebwayo essaawa na 8 oluvannyuma n'ateekebwa mu kkooti ng'agguddwako omusango. Edi mutu yagenze mu nnaku 10 bweddu nga talina wamanyikiddwako okutuuka pressure yabateereddwako. Kati yo RDC n'ekikaabwe ekityo bangi nnyo bonna bakimanyi nti order bazijja waani wa Muhoozi. Tuvudde waawo baminisita babagambye okuli ba cabinet minister ne state minister. Tugenze ku National Reverse Movement. National Reverse Movement oba gye muyita NRM. Bano bonna okuva kwasooka ku kyalo okutuuka waggulu bonna bakimanyi bulungi nnyo nti obuyinza Museveni yabukuwasiza mutabani we era yafuga eggwanga eryo lwakuba tebatagala kyogera na kino kibagayi bulungi nnyo nti kiriwo mu bumenyi bw'amateeka era bakikola mu bumenyi bw'amateeka. Ekyo nakyo mukitegedde. Abo ne tebakubuzaabuza nti ono si alina obuyinza mu bumenyi bw'amateeka. Tugenze ku Nnaabatulege Speaker Anita Amongi ne Amumyuka Tayebwa bonna bakimanyi lunye nti obuyinza essaawa zino
buli mu mikono gya Muhoozi olw'ensonga nti kati yabututte kifuba kitaawe yamumusiinyako kati yabututte kifuba kubanga kitakyana kyasobola kukola omuntu yekka asobola okukola omulimu gw'abadde akola ye Muhoozi lwakuba nti Museveni ye olumu abadde akwekako nga yeefuula nga ayita mu mateeka naye nga tayita mu mateeka abikola dadde be nga linga egwetunda omuzigo Speaker Anita Amonge akimanyi bulungi nnyo era alipootinga ewa Muhoozi bw'aba talipootinza Muhoozi alipootinga Salimu Sale jjukira Salimu Sale emu ku bakontrola ba Muhoozi ne Deputy Speaker bonna bakimanyi bulungi nnyo tugenze ku family members video gye nakoze ku lunaku lwadde lwa weradde mu t-shirt eya bbulu nga mulimu straps zirimu gold bw'era bagambye nti Eddie Mutwe ono apulaninga omusula either ku Friday oba ku Monday era yamusudde ku Monday kitegeeza nti bye nabadde mbagambye family yabadde discussinze ku pressure badde bateereddwako kitegeeza nti byadde bituufu era yamusudde ku Monday kati first family yonna emanyi lwakuba nti abamu bati okukola kyomweŋŋanga essaawa zino olw'ensonga nti Muhoozi alina disabilities mutamanyi ze ngenda obbannyonnyola tugenze ku mainstream medias omuli TV radio n'empapula z'amawulire zikimanyi bulungi nnyo ky'oba olaba nti n'omuntu bw'abanga akola statement ku TV amala kumagamba aganagamba kino kyenjogera temuntwala era ky'oba tebasobola kwogera kigambo kyonna kirumba Muhoozi oba kyogera ku government ya Museveni kuba bakimanyi nti order ejja kuyita bakime njagala dde wetegereza obutambi bera ku social media abantu abaagala okwogera ku nsonga yonna ng'ekwatagana ku ggwanga oba luguudo bubi oba kutulugunyizibwa oba kuwamba bantu kaberenga YouTuber amala kumagamaga bwati n'abuuza tebantwala naye ng'ekigambo kyagenda okwogera kiri mu buyinza bwe bwa ssemateeka okukyogerako n'okibuulira abantu niye asooka kumagamba naga bana ebintu byenjogera temuntwala kino kyogedde bwogezi n'essirumbye obanga bakimanyi nti Muhoozi essaawa asobola okutowa order n'akola ki bamukwata tugenze ku judicial system ekitongole kyandibadde kyeyimiridde nga kikulirwa Chief Justice Winnie Dolo akimanyi bulungi mukama we essaawa zino ye Muhoozi era yawe ebiragiro ne omuntu akwatibwa atwalibwa mu kooti fayiro zigenda otuukayo nga Muhoozi yaditaminize ddala kye bagenda okukola ekyo mukimanyi bulungi nnyo y'ensonga n'omulamuzi akimanyi mu tteeka limugamba teri muntu aleetebwa mu kooti kwozesebwa ng'amaze okukubibwa oba akyunyiziddwa oba mu kooti nga tasobola kweyogerera kigambo kyonna tekikirizibwa mu mateeka mwakire bulungi nnyo olunaku lwajjo baleese comrade Eddie Mutwe nga tasobola na kutambula nga taliko wadde medical report eraga nti mulwadde kino kyekimuluma naye ng'ayona judicial system bagitadde ku task ewalirize gavumenti efulumye Eddie Mutwe judicial system yabadde esirise teriyo omulamuzi teriyo muntu yenna yavuddeyo kwogera ku nsonga ezo kujja kunalabeka ekibaluwa Uganda Law Society kyabadde wandisi tekyakoze makulu mukyala wangali yageza kuwandika ekiwandiiko kyakoze makulu nobati mwa afulumize ekiwandiiko lwalo tekiriko mutenda magu tekina kyekinyonyola tekina kyekyongerako just tekiri awo ogera mu bwogezi kubanga oyo naye ali mu kattu yayingira mu mukago oba embaga gye baamukuba nga tategedde byali bituufu Museveni byagenda mukosa kuba yagala musangule ku maapu ekyo nakyo mwakitegeera kitegeeza judicial system eri compromise kubanga kooti tebakkiriza muntu yenna kumuleeta ng'alina obuvune yakubiddwa afeenya wabula era mu ngeri y'eswaza baleese Eddie Mutwe mu kooti musajja wattu nga afeenya kino kankibalage kubanga obujulizi weebuli Emotoka egenda fuluma
mukitegedde kati mu mateeka omulamuzi yina tateekeddwa getting involved kuwozesa muntu oba musalira oba musindika mu kooti omukomera nga muleetedde mu mbeera eyo soka weewuunye oli omwogezi wa polisi wabagambi njala kutegeeza fourth estate ye media ng'etwalidde byonna byonna social media mainstream media radio kubanga bakola omulimu gw'amaanyi mu ggwanga lwaki mulemesa abamawulire okufuna information ekwata ku muntu mu mbeera gye yabaddemu lwaki poliisi n'ebitongole by'okwerinda mwasazeewo mukole muteekewo kateni abantu balime kulaba mbeera Eddie Mutwe mwali bwe mbanga mukkiriza nti Eddie Mutwe yabadde mu mbeera nnungi kitegeeza ekikolwa kye mukola kimenya mateeka mu ngeri yonna tosobola kuŋŋamba nti wakutte Eddie Mutwe n'omuleeta nga mukutte mumuwaniridde ate ne mutandika okuteekawo kateni oba olukomera nga temwagala bantu bamanye Eddie Mutwe embeera gyali mukitegeeza buli kye mukola kyonna mukola kyamenyebwa mateeka nga muli ku biragiro bya mukama wamwe muhoozi mwena mwe batadde mutegedde bulungi nnyo naye nga ate njala bajjukiza mu mateeka amatuufu katube mu zinensi ze tulimu teri musibe akwatibwa n'atulugunyizibwa tekikirizibwa era bw'okwata basooka kutwala mu ddwaliro for medical check-up ne bakebera buli kirwadde kyonna era bakubuuza n'okubuuza omusawo akubuuza bakubyeko nti nedda n'akola lipooti temuntu gumutwala mulamu talina buzibu ne balyoka bakutwala mu detention center oba deportation center oba mu kkomera era ku fayiro kubeerako case fayiro yo kubeerako ne health status yo ey'obulamu bwo kati njala kubuuza bannayuganda mwenna abakwatibwa ne baganda baffe bonna abatulugunyizibwa wali olabyeko munnayuganda yenna ng'aliko medical report oba health status ye tebeerangayo kubanga mu mateeka amatuufu Comrade Eddie Mutwe n'abalala baleetebwa mu kkooti nga bafeenya bamenya mateeka that's human rights abuse yensonga lwaki tubagamba twagala kutereeza ggwanga lino tuggyeko gavumenti y'omunnakyemalira ya Museveni ne banne buli kintu kidde mu mateeka kimenya amateeka okuba omusibe kubanga naye ayina eddembe ye ekyo mukitegedde bulungi judicial system mugitegedde bulungi nnyo kati gumuganda wange alinda banansinge nti Muhoozi is the current president of Uganda togenda kirabako wantu wonna ojja kira mu bikolwa eby'ekitemu eby'ekikambwe lwaki byakikambwe Muhoozi alina ekifaananyi kyayagala okusiigira ensi kyekiriwa Muhoozi ayagala kusiigira ekifaananyi ensi ne bannayuganda nti mukambwe nnyo n'okukira kitaawe era tajja kukola ki kuzanyirwako na kino kanti bagambe mojja kirabako mu katemba go bagenda otuzanyaawo mu katemba go bayinza otuzanya ng'omwaka gugwako obanga omwaka gutandise n'okulonda kuwedde Muhoozi ayagala kwata baminisita ba MP n'abantu nti mu minisitule ez'enjawulo ng'abakutte saako ne bagenerals mu magye nti bano bonna abadde bali banguzi balyasereza omw'omusolo era ye abakutte bavunaane nga ye olw'ensonga tayagala kuleka bantu bonna nga babasereza omw'omusolo n'okweyambisa byesereze sente z'omw'omusolo ekyo mugenda kirabako olw'ennaku z'omwezi ziri 6 omwezi ogwokutaano omwaka 2025 nkiddamu Muhoozi ekifaananyi kyasiiga waliwo omuzannyo gwe bagenda otuza omwaka guno nga guggwako oba guli nga tumaze okulonda agenda kukwata ba MP abamu agenda kukwata ba minister ba permanent secretary n'abamajje abanene agambe nti bana bakutte kubyekuusiriza mu kulya mu nsolo kwessaako n'okubba ensimbi w'omusolo ye mu gavumenti ye tagenda kukkiriza bintu byakulya nsimbi nakubbasereza ggwanga ekyo mukirinde kano muli kasalo ne mukazza kati awo tuvuddewo Muhoozi agezaako okusiiga ekifaananyi nti agenda kubeera ruthless oba dictator atasaaga nga kino akizimba mu bannayuganda mu kirabe nti agenda kubeera dictator atasaaga kubanga mujjukire ekifaananyi kyazimba ayagala kweteeka mu nkola ya mpalembaaya owa North Korea nti ye buli kyayogera tekiddibwa buli muntu alina kuvunnama ku maviiviige era kyayogera tebakisazaamu kikolerawo Kim Jong-un kyayagala okweteekako ekifaananyi ekyo kino mujja kiraba mujja kitegeeza abantu nga maze okirabako Muhoozi azimba ekifaananyi ekya president wa North Korea oli nakyemalira mpalembaaya kyasiiga kirage bannayuganda nti kyayagala okubeeramu nga ye oba sinakindi ekifaananyi kyayagala okusiiga kyekyateeka munda teeka munda mumanyi bulungi nnyo ekigambo teeka munda bw'okiza mu luzungu kikuwa erinnya lyenkutegeeza ekigambo teeka munda kizze mu luzungu ojja kufuna erinnya lyenkutegeeza president ojja mumutegeera kuba ne nakyemalira ali waggulu mu Yobu mujja tegeera kati bano
bano be bakingiriza Muhoozi Kanyerugaba era bibamuwa by'okukola. Kuliko kitawo muto George Kandodaho Salimu Sale oyo y'omukubbo, kuliko kojjaawe Kahanga Muhanga, kuliko kojjaawe Andrew Mwenda, kuliko mukwano gwe bafaanaganya obwongo Barambarugahara obwongo yabujja Beijing simanyi Barambarugala, kuliko Mpuuga Temapuuga, kuliko Saalonga Mulenge Jawasanya Kaloli Charles Peter Mayiga n'abalala byano bamu controlling omuwa amagezi kikyalina okukola kubanga be bawujja obunyama. Ensonga lwaki bano bawujja obunyama bakimanyi nti buli mubbi yenna ayagala okusigaza ebyobugagga bye alina kuwagira n'okubagobala nti yayinza okudda mu bigere byani yalina obuyinza essaawa zino. Kali ensonga lwaki bamuliko bamudeddeza bo bakolagana naye era yensonga lwaki n'abaana bonna bannamawulire abasinga abaga nti bagudde emisango ba community baffe essaawa zino buli omu yeeko katayagala kulabikako ne mu kooti tebajja olw'okuba nti baba bakozesa okukola ekintu kino nga bali ku state funded era nga balina protection. Yensonga lwaki mulaba nti buli omu ali gyali asirise kubanga bakimanyi bulungi nnyo. Kano ke kagurupu n'akalala abali mu gavumenti ba mafiya abakola ekintu kino ne bakojja abo bato baganda bakitaabe omuli Sodo omuli Nzeire taliimu nnyo ne Sodo Kaguta mwali mwe bali muno abakola ebintu ebyo abali mu mabega omwana ono. Kati kidnaps zonna ezigenda mu maaso, unlawful kidnaps, torture, kubategeeza ekiri mu barakisi y'Egaloga mu underground omwana atulugunya abantu abatta bamalawo. Kati mbagamba kidnaps zonna killings zonna ezigenda mu maaso zonna Muhoozi ya instructing ogenda mu maaso countrywide zonna yazikola. Era kino njagala nakyo mukitegeero lwaleero poliisi ya Uganda gye mulamu poliisi ya Uganda tekyali poliisi. Poliisi is under SFC. Ba OC ba DPC bonna ba indigenous tebakyalina mirimu gye bakola nga tebamaze funa biragiro kuva mu bana abasajja ba Muhoozi bonna abeetolodde poliisi zonna. Ekyo oba olina muganda ng'akola mu poliisi oba senior police officer bonna kati bali idle and disorderly bakomandingibwa Muhoozi under the influence of his agency bateka mu poliisi. Kabera basi yakagaba inspector general police talina kyayogera. Yensonga lwaki kijambiya Christopher Damulira ennaku zino atambula nnyo mu ghetto ng'akola ghetto structures. Bino byonna abikola kuterrorizinga abantu ku orders za Muhoozi kubanga alina ne budget naye nga mu police budget tewaliwo budget yakola ghetto structures kubanga sente zimu zinajye ziva nga indirectly zina kukola mirimu egyo ku orders za Muhoozi ne Salimu Sale. Ndoza mutegedde bulungi lwaki Damulira atambula mu ghettos ng'akola structures. Mutegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo. Kati Jeno Bigodo Didigi Sabate mutakola yekka mbabulidde abantu Sabate mbakola nabo Didigi akolagana abantu byateeka mu system era abatemu okuyambako abantu babagenda maaso okukola emirimu gyabwe. Wabula ne Museveni takola yekka. Museveni alina abantu bakola nabo okuva ku byalo wansi okutuuka ku national level. Kati betubanga twagala kugenda mu process to vote entuufu ate tulina kusooka counter attacking abana abantu balina ideology ya Museveni n'enkola n'endowooza ya Museveni kubanga Museveni eggwanga talifuga yekka. Eri obuntu obutono bwe tulina okwekolera bwe buluwa. Kati nga chairman Lusuwano nga wa NRM azoganya abantu ku kyalo oyo atalina ne security mukozesaawo kyawo. Chairman Lusutu wa NRM azoganya abantu mumukozesa kyawo. Bano abaana bali ku mitimbagana abakira ku macho okola destruction nga mumanyi ali ku kyalo tuli mu revolution mumukozesa kyawo. Mukimanyi bulungi nnyo mubagamba nti mwasoma ba elites abeetuddeko temuyina mugaso mu gwago mugende ku ggwanga eryo kubanga mutunudde kubanga muloza muli mu Museveni bwe bamala okulya ffe abalwanira eggwanga bagenda kulya mmwe. Mwabasomako ebyafaayo n'abagoberera apartheid regime eyali mu South Africa era ebiri mu Uganda byaliwo ng'eriyo bakaddugala era abaali balwanyisa Mandela ne banne obutajjaawo nkola y'abazungu abalyamu olukwe ng'abazungu basasula ssente okubegera abazungu abegera abaddugavu. Kyatuuka ekiseera Mandela n'omukwata bwe bakwata Mandela kino tekyayimiriza revolution yaabwe era baasigala balwana mpaka bwe kyetaagisa omuzungu okugenda okunoonya omusibe gwe yeesibira ng'amanyi nti revolution yaabwe erina sibira ku Mandela ne bakima Mandela okunegotiatinga okustabilizinga eggwanga. Kati ndo kyenkugamba buli lwobeera ku social media oba oli ku ground ng'oli mu kukola
focusinga nnyo ku message ya president yagamba nti buli muntu wezimbe mu embeera za Kyagulanyi sawa yinza okutuuka president nga taliiwo naye nga goyina commandinga abantu message gye yali akola kwate wagitegeera naffe bali mu social media ensonga lwaki tukola ekiro n'emisana kubategeeza nti oba president waali oba taliwo mbeera yonna tusigala nga tugenda maaso ne struggle nga tujoogerera abali ku ground nga bazoganya mpaka kuwulira bubi nkuwadde ekyokulabirako mu kulwanyisa obusosoze ne fuga bino obutema bwali mu South Africa kye bayita apartheid omuzungu yagenda okulaba nga Mandela yakulembeddemu okulwana abazungu ne system yaabwe enfu bakwata Mandela bamusiba mu kkomera naye ekyabatiisanga ng'okulwana kugenda mu maaso abaddugavu balwana ne batuuka n'okumanya baani abaali bababajja ne batandika obbalinya kagere nga bajjawo omu ku omu omuzungu yagenda okulaba nga kimuyitiriddeko ng'ekyokusoma Mandela kye kyamumalira ng'ate Mandela ali mu kkomera atudde naye ng'abantu balwana omuzungu kye yakola kwe kugamba ate kati katugende tukime Mandela gyali mu kkomera tutule ne twogere naye tunegotiatinge then abantu bakole ki bakakkane ku mbeera egenda mu maaso era omuzungu yakikola Mandela lwavaayo n'ayogera n'abantu ne banegotiatinga apartheid neekoma kati naawe njagala otwala ekifaananyi ekyo mu bwongo obwo nti kyonna ekigenda okutuukawo mu Uganda essaawa zino oba president waali oba taliiwo weetwale nti oli mu bigere bya president struggle etandikira ku ggwe era tekomekereza ku ggwe kubanga si ffe twagitandika ate ejja kubeerawo mpaka kuwulira bubi gwe olina okulima olubimbi lwo mpaka kuluggusa we lulina okukoma n'omulala akwatiraawo mukitegedde bulungi nnyo so njala tufokasinga ennyo ku nsonga eziruma abantu n'eziruma eggwanga n'okuggyako dikiteeta ensonga ezitwawula ntini nnyo ku ezo ezitugatta tufokasinga ennyo ku nsonga ezitugatta okuggyako Museveni ne oba owulidde ng'oba waliwo comrade yayogedde oba alina waaseeredde tumufokasinga ku nsonga y'okuggyako dikiteeta okuggyako nga naawe okolya dikiteeta a small mistake it can't give you right to attack your fellow comrade. We have a huge problem of removing dictator in Uganda. Please concentrate on the main issue. Buno bu division waffe tulina bu division obutono nnyo obwo tebutukwasaganya mu buleke mu buveeko ensonga enene yakuggyako Museveni tulyesinkana ne tuwekuba emuumi nga Uganda ekyuse ekyo kyembasaba please tuconcentrating okuggyako Museveni regime ye kuba Museveni takola yekka era Museveni yabanga tumuggyeko essaawa zino tuyina eddimu ly'okusiga okola emirandira gye gyeyaleka gyabadde alese okuba kweresibwa mpaka ku national level ne ku international level kubanga gyegiri omuntu gw'owulira nga is an obstacle mu struggle mu mukoleko ng'obuyinza bulagira nga temunnatuuka ku Museveni ompulira bulungi nnyo gw'omuti ogulabira waggulu mu masanso na ku matabi na ndoddo omuti gutandikira mu ttaka ewali emirandira kati emirandira gya Museveni gitandikira ku ground mu family buli kimu omuntu ng'akyawagira Museveni ng'ali mu family omukyawe n'ekibi kyo kikyawe n'abaana bo bakyawe omuntu ng'ali mu society agira Museveni naye ng'ensimbwi oyo mukyawe mu mukoleko ng'obuyinza bulagira babulidde system ya apartheid bwe yali kati mwe bannayuganda basinga obungi mulabulayo Museveni nti Museveni yes ye Museveni aliwo naye Museveni n'abantu bangi bakolagana nabo nga bwe bagenda nti omuti mugulabako amasanso mugulabako ebikoola amatabi n'enduli naye wansi ku mirandira nagyo weegiri nagyo tulina okudiringa nagyo nekyo tugiringa out mpola mpola mu kye tuyita technical surgical operation oba tactical surgical operation ngeri tactical surgical Museveni agikozesa ajja n'abajjamu epeesa n'asirika n'abajjamu naddini n'asirika n'abajjamu namateeka n'asirika n'abajjamu omwogezi n'asirika abeetunze ne beetunga n'abassa ku sayidi batandika obbalwanyisa naye ng'ate mulina capacity esobola okulumya abantu abo n'obyetamya enfuga ya Museveni n'okumwegattako ekyo nkibagambye nakyo mukiteeke mu bwongo kati gwali eyo ng'ogamba tutukoze okuggyako Museveni kiri nti Museveni atandikira mirandira wansi gye tulina okutandikirako olina omuntu mu community akolagadde bengalinga embwetunda omuzigo nga wagira ligimu funa solution omuntu oyo omutamya otya gavumenti ya Museveni era atandika atya okugyesamba either asirike oba yegatte ku nkyukakyuka ekyo mulina okukikola nga kiri tactical nga Museveni bw'akikola n'atujjamu abantu ye n'asirika n'asigala nga awasiko walinze Museveni akulietinga diversion ku diversion kubanga ssente bazina dda disposal naye n'ekintu kya diversion omu kibalimi okutegeera Museveni bw'akulietinga diversion aba alina kyayisaawo
bwaba ina kyayisa kiba kitegeera nti ye abamaze okusikowalinga kubanga bakuleetinga diversions bangi n'aba radio zikola bangi kubanga tebalina ssente naye weebuuze gwe bateeka okuleetinga diversions zino abeera mu nsi ki nti abeera mu Uganda oluguudo lwe lumu nze avumirira era yagala okujja gavumenti kwempita naye kwayita amalwaliro ge tugendamu amafu awagira Museveni ega agendamu ate nga yirabide Museveni alina access okugenda mu nsi z'abazungu omujjanjaba ne family ye talina access agenda firano ng'ekiyenje ompulira bulungi nnyo okunyigirizibwa kw'abantu abanyigirizwa mu Uganda kitegeeza naawe kennyini bajja kukunyigiriza wadde okyalina wakati akabangiriza koga nti okyagala okukola ekintu ekyo naye nga ojja kifunamu obuzibu kati njala bategeeza ebintu byonna mubikola nga mukimanyi bulungi nnyo nti Muhoozi yatwala obuyinza ensi yagiwamba tebakulya sse temugenda kufuna official announcement nkiddamu from today onwards I'm calling upon all Ugandans please get know that Muhoozi overthrown his father indirectly is now in control of this nation. No one will come publicly to tell you that Muhoozi controls Uganda. No, because they fear that it might spark the revolution and the entire family will lose each and everything they have right now or they hold. So they are doing it tactically or indirectly, but Muhoozi holds the power from his father. That's why he commands police, judicial system, all ministers, each and everything in Uganda is under Muhoozi, with the guidance of his uncles and some crooks who are robbed the country to the extent that even Ugandans can't survive anymore. So it's up to you to wake up. Don't wait for a public announcement. It is official now. According to the information which I've gathered and the information which I've produced today in this video. You'll find this video on different social media platforms, and I'm here to inform that please get to know that the country is in control of Muhoozi, but it is unconstitutional. Awuvuddewo. Kati waliwo ekintu kyenjagala okubabuusa kye mutaategedde. Comrade Eddie Mutobo yakwatiddwa. Ssaalongo ga Mulengejje yatandise okukola statement ze mutaategedde kubanga Ssaalongo ga Mulengejje n'Empuuga ne Muhoozi saako ne gavumenti bakola ekintu kyekimu. Lwakuba bakikola technically okubabuzaabuza nga temutegedde. Bwe bakutte Eddie Mutwe, Mayiga yavudde n'akola statement ng'alinga agirega, in fact yabadde agirega Eddie Mutwe temwakitegedde kati kankibalage mu video yasoose. Njagala owulirize nga agirega abantu abalina ebirevu eyabadde insult. In fact mwenna temwategedde nti Mayiga mu kusookera ddala yayinsultinze Eddie Mutwe. Wadde yakikoze jeno, the statement yagikoze jeno avuka bakoze ebirevu yabadde ayinsalutinga Eddie Mutwe indirect mu temwakitegedde. Kulira ndyoke nkutegeeze kano ke kasoose. Bachagala zibirevu webiki bagenda ne babisanirira ne babiteekamu omuzigo ne babifumba bafumba ebirevu bino kale babifumba ne byongera okuzimba bwebiti ne bateekamu omuzigo obuzimbye ebirevu oba abakazi ebizimbe babisimanyi na kumanya bafaananga abatume bano ba Petero. Kati abalenzi bangi abali awo kujagalaza birevu kudoodoomya ddoboozi badoodoomya amaloboozi basitula ebyuma bafuna ebikongoliro wanaavaayo bwate ekifuba n'akita wano nawajjudde ebikongoliro nga 6 n'agattako ebirevu n'adoodoomya eddoboozi emifumbi ne gizimba nga talina kirala kyonna kyasobola kukola. Oba gwe mutwe gw'amaka oteekwa kuba wa buvunaanyizibwa. Ebirevu birina kuba nnyongereza singa oba wampisa. Statement gy'owulidde abakoze ebirevu ne basitula ebyuma ne bateekako ebikongolero yabadde adescribinga Eddie Mutwe naye ng'ajereegerera. Kati bw'ova kwako ka video kati njagala owule statement ye wano ng'agimalayo olyoka otegere nti abasajja bano bagirega naye ng'akujerega tomanyi nti ako okugyako ffe abasobola okuba basoma reverse psychology
n'omanya nti omusajja ono yayisiza statement naye yabadde indirected nga ayinsalutinga oba nga ajereegerera oba nga avuma comrade Eddie Mutwe. Wulira byayogedde wano n'alifalinga ne ku mukazi we nti ajja mubuuza lwaki yagala omusajja obirevu abyagaza akiwulira. Kakati General Muhoozi Kainerugaba yakutte Edward Ssebuufu naye before ng'akola statement eno ng'eyeeyita omukulembeze ng'amanya amateeka munnamateeka amanya amateeka nti arrest is different from kidnap. Era okukwata omuntu alina kubira mikono gya poliisi naye yagambye nti General Muhoozi Kainerugaba nga bwe yawandiise temunkwata bubi temunteeka mu bintu byammwe nga bwe yawandiise. Weyita otya omukulembeze nga tuwasoma amateeka nga tasobola kudefininga amateeka. Kati njagala okwata statement eyo gikwate bulungi nnyo then owulirize ng'adescribinga Eddie Mutwe n'ebirevu bye ng'alifalinga ne ku mukazi we nti yamwagaza ki oba ng'obuulire ki ekirungi kye yasanga birevu bya Eddie Mutwe. Owulire bulungi nnyo akantu ako. Wulira. Kakati General Muhoozi Kainerugaba yakutte Edward Ssebuufu gwe bayita Eddie Mutwe ndowooza amulanga kukuza birevu na butamanya lunyankole. 2 si byange. Wulira. Si byange bibye. Wulira. Tewabawo abinsibako. Wulira. Yabitadde ku kibanja kye ye kennyini. Wulira. N'ateekako Edward Ssebuufu oba gwe bayita Eddie Mutwe ng'amumwedde ekirevu. Wulira. Eddie Mutwe alina ekirevu kiringanga kya Peetero Omutume. Owulira. Oba lwaki abatume baakuzanga ebirevu? Owulira. Simanyi bulungi. Naye Dick Kasolo yaŋŋamba nti bano abaana abawala baagala nnyo abasajja abalina ebirevu. Owulira. Ebirevu biriko ekyenjawulo. Owulira. Ekibibaagaza. Kaakati nze simanyi Eddie Mutwe mukyala we. Simulabangako oba ndimubuuza ekirevu kino kiringa kya Peetero Omutume. Peetero mwamulabako. Owulira. Peetero ng'alina ekirevu bwe kiti. Ne bw'ogenda e Roma ebibumbe bye byonna ekirevu kisakaatidde. Ekirevu baakimweddeko. Omusajja omukulu omumwaka otya ekirevu. Ne bamulaga yennyini munnamagye yayogedde si nze. Kale mu mateeka poliisi erina obuyiri. Ndowooza owedde statement z'akoze ng'ajereegerera naye ekyo si kyekikulu. Ekikulu kyekiriwa mukulu Saanoga Mulengejja ne bw'oneebuzaabuza ng'afuuka anaaba oli state agent era tukumanyi tokyalina kyosobola tugamba. Ogenda n'okola statement ezibuzaabuza abantu naye abantu bakulaba era bakumanyi bulungi nnyo enkola yammwe ey'okujereegerera ne munno mpuuga. Statement gy'owasoose okukola wadde ogikoze ng'olowooza tetusobola gitegeera nti eriggi ne wadde oyinsalutinga Eddie Mutwe n'okola ey'okubiri ng'oli mu lukiiko lwa Buganda n'otuuka n'okulifalinga ku mukazi we. Watuuse otya okulowooza ku mukazi we engeri gy'abeeramu ne Eddie Mutwe n'ebirevu bye? Watuuse otya okuteeka obwongo okuteeka message mu mutwe gwo otandike okulifalinga mukazi wa Eddie Mutwe omubuuza abeera atya ne Eddie Mutwe n'ebirevu naye ng'ate wali wagambye nti bakuza ebirevu ne babikuza ne babiteeka ne babifumba ne basitulirwa ne bateekako ebikongole. Kitegeeza nti gwe wakoze information eno ng'okimanyi nti you are insulting Eddie Mutwe indirectly. Neffe abamanyi reverse psychology tukimanyi naye erekanga neetonya ntulaba ensisira bezenkana emyoyo mukujereegererako ojja kufunamu ebintu bingi nnyo ate abantu bajja kutegeera mu budde buno ne mu nkomerero y'ekintu kino. Ekirala golooza omuntu okumera ebirevu n'afaanana nga bw'ali olowooza kyamuzannyo. Gw'olaba ofaanana bw'otyo nga tolina dde ekirevu kati singa onobeera n'ekirevu wandibadde ofaanana otya? Njagala omuntu yenna amanyi okuba ati oba okukola kye tuyita photo edit oba photoshop. Onkwatira Saanoga Mulengejja omutereka ekifaananyi ng'ekya Eddie Mutwe omutereka ebirevu nga bya Eddie Mutwe tule bw'anaafaanana ajja kuba Ssewagaba ewedde emirimu. Nkiddamu abaana mwenna bali abamanyi okweditinga ebifaananyi njala okwatira ka face ka Saanoga Mulengejja okateekeko ebirevu bya Eddie Mutwe obigatteko bulungi ota ekifaananyi ekyo alyoka amanyi lwaki abantu balina ebirevu ne basigala nga bali handisamu. Ye already talina birevu afaanana nga Simigo kati ate bw'anaateekako ekirevu ng'ekya Eddie Mutwe agenda afaanana yenjawulo. Goba tolina birevu bireke tobyogerera tomanyira abantu balina birevu. Mumamanyira okumanyira okujegerera abantu nga muyita mu nkola zammwe ez'okwogera olukoloso ofa nga temwagala abantu bategere message yammwe. Ennaku zino message
tuzivunula tuzibulira abantu public na bazitegera kiwadde otegeeza kandozo otegedde bulungi nnyo era abantu bategedde bulungi kiwadde otegeeza ekyo si kyekikulu ekikulu ensi ejja kutegeera baani bemukolera n'olw'ensonga eyo omukyalo ono efane babatereddeyo ne tukyamunoonya akyatubuze omukyalo ono tukyamunoonya famire ye naye yennyini omutuufu yaani akyatubuze oyo yabadde ndowooza lidinze case file ya Eddie Mutwe tukyamunoonya nerabikira wamambuka ayinza okuba wamambuka naye tetumanyi kituufu kiki wawaava era yoonoono ane kati kino tusobola kitegeera yooyaawo nga bwali alright kati akatambi kano njagala kafundikira naye mukitegere bulungi nnyo temugenda kulinda public announcement bage nti Muhoozi yalina obuyinza bw'eggwanga obuyinza kitaawe yabumuwa era yafuga buli kyonna kigenda mu maaso mujja kiprovinga nti yakikola era